Erinnya ya Yesu Kristo omulokozi lyebazibwe bannayuganda mwenna, era mbaniriza mu program Goloka Uganda Goloka Africa wano ku Family Radio. Mutugabanira omutima gwa Katonda ku ggwanga lyaffe Uganda. Amanya n'eddoboozi nze omutume Sam Kimuli Bazukuke, era nkulembera obuweereza bwa Lion of Judah Victory Missions International Ministries. Tusabe. Katonda kitaffe, omwana n'omwoyo omutukuvu, tukusinza tukuddiza ekitiibwa tugulumiza gwe yaliwo, aliwo era alibeerawo. Erinnya ly'okkulu lya ntiisa buyinza. Gulumizibwa Mukama Katonda ayinza byonna. Nteeka essaawa zino mu mikono gyo abakazi n'abasajja bonna abakuliza ku rediyo. Mukama nsaba owamba emmeeme zaabwe, omwoyo omutukuvu tambula obakwata obanyweze, zibukula ensulo zaffe ez'omwoyo n'amatu gaabwe Mukama Katonda, tusobole okuwulira. Anaawulira ekimu ng'akikutte, omwoyo omutukuvu n'anula ekigambo ekyo, kw'okyoba ogaziya, omutegeeze ebikulu n'obukulu bw'obudde n'eki Mukama kyagamba bannayuganda mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi. Era amaanyi gonna ag'ekizikiza, misambwa, mizimu, emyoyo gyonna eginaawuuka, dogo na buli byonna enteekateeka zonna ez'omulabe okulemesa abaana b'eggwanga lino okuwulira obubaka, tusobole okubutambula n'okububeera, obeera tumuwe obulamu asobole okukola mu ffe omulimu ogusaanidde olw'ekitiibwa kye ku ggwanga lino. Ndagira emizimu egyo okuta amaanyi gonna ag'ekizikiza, era ntegula buli nkwe zonna, emyegika by'abaana, akavuyo konna, obugwagwa muteeka wansi mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Nsumulwa omukono gwa Mukama ogw'obuyinza obungi, omwoyo omutukuvu n'omusaayi gwa Yesu okunaaza n'okuzikiriza n'okufaafaganya buli nkwe zonna ez'omulabe, olwo ekigambo kya Mukama kiwulire ate kikolebwe mu ntiisa mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Amiina. Nkulisaayo mwenna bwe twakuŋŋaana ku Pan-African Square ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi guno gwa Novemba 2023 mu kusabira eggwanga lyaffe okutuukirizibwa mu kuteesa kwa Katonda kwalirinako. Mukama abawe omukisa basajja mmwe ne bakyala mmwe mwenna abaakwata mu nsawo zammwe ne muyimirira ku lw'omulimu gwa Katonda ku lwa rediyo Pan-Africa n'ebirala. Era nsaba buli ddoboozi lyonna eryatula ebigambo by'okukolima nga byolekera abo abakazi n'abasajja abayimirizaawo omulimu guno basobole okulemererwa n'okufuna emitawaana, kubanga bagondera ekyo Katonda kyayagala okuzaala oba bayayana okula ku ekyo Mukama kyayagala okuzaala. Ekigambo kibeere gye bali nga bwe kyogera mu kitabo kya Katonda mu Buulizi 10:8 nti asima obunnya abugwemu, kubanga tebakoze by'amagezi naye bakoze eby'obusirusiru. Tebawakanyizza mwana wa muntu ngaffe aboogera ekigambo kino, naye bawakanya Katonda alina okuteesa okulungi eri eggwanga lino, era bayamba omulabe Sitaani okutuukiriza ebyo byateesa ku ggwanga lino. Abooluganda abampuliriza, essaala eyo ngisabye buli mulundi Katonda ng'alina ky'azaala wabaawo ekigolokoka. Yesu we yali azaalibwa, Kerode yayagala okumuzikiriza, era ne Musa bw'atyo we yali azaalibwa, era Falaawo yanoonya okumuzikiriza. Kati essaala egy'owulidde njolekeza buli yenna alimbibwa omulabe oba ababeerako amaanyi g'omubi okuyimirira ng'ekisenge ekiwakanya ekyo Katonda kyakola. Nga bwe nabategeeza nti nina obutambi bubiri, message obaka bwa mirundi 2 nga bonna boogera ku second born, kuliko akasooka n'akokubiri.
na buli coding era mbulina naye sibugabanga kyentegeeza sibukanyuganga ku masimu g'Abannayuganda oba ensigali ezimpuliriza naye nteekateeka obubawa si lwakuba nti saagala nedda naye obudde bumbula abooluganda obudde bubula ekyo mukikkirize naye ngenda bubawa era ndi mumalirivu mbulina bwonna mu linnya erya Yesu Kristo omulokozi. Kale bw'olaba nsindise obubaka nga bugudde ku ssimu yo nga buwerako busatu oba bubiri manya nti nkutte ne nkanyuga obubaka ne bwe mbadde sikuwanga. Kale tugende mu maaso. Lwe nasembayo okubeera wano oba lwe mwasembayo okumpuliriza wiiki ewedde wano ku radio nagabana oba nabuulira ku mwoyo gwa confusion oba ogutabula ogubuzaabuza nga bwe guba gusikiminga okuwabya oba okutabula abantu gwogera ebituufu oba gugatta ebituufu Katonda byazze ayogera n'abantu oba n'omuntu we ne gugattamu ebirala ebyagwo naye nga tageti oba ekigendererwa kukwata mitima na myoyo gyabo oba oyo aguwulidde atandike okugwesiga nga alowooza bwe abangi nga balowooza oba bakkirize nti Katonda yayogedde nabo. Kambawe ekyokulabirako ekirala ate nga bujulizi. Abaweereza babiri balina enteekateeka yaabwe ku by'ensimbi era nga baali mu kukkaanya engeri gye banaakwatamu ssente zaabwe. Kye sibagambye oba kye saabagamba omwoyo guno gukebera endowooza ate towakana gulina obusobozi. Nabagamba nti mu 2020 Mukama ayogera nange n'agamba nti kimuli sitaani yali nange mu ggulu n'agamba nti era omwoyo ogwo gumanyi bingi okubasinga. Omuntu nga tampadde bulamu bwe gumubuza. Katuulira abaweereza bano bwe baali bawummudde okwebaka kyentegeeza ne guleetera omu ekirooto ne gumulaga nti oyo ntegeeza munne gwe yali akkaanya naye ku by'ensimbi nti alina akawunti mu bbanka ng'eriko obukadde 9,300 era mu kirooto ekyo nga gumunnyonnyola n'olupapula yalulaba nga bwe luwandiikibwa akawunti nga bweraga wabula agenda okuva mu kirooto nga bbanka tagimanyi oba tagijjukira naye yagamba nti ndabidde ddala olupapula era nga bantegeeza nti oyo alina akawunti eriko obukadde 9,300 n'amannya gonna ag'oyo nga kwegali. Ekirungi ono agenda okuva mu kirooto bw'ati mu mwoyo ng'asaba ayita omuliro. Amakulu omwoyo omutukuvu eyali wakati waabwe Katonda amanyi ebyabwe ebyekyama yafugira mu mwoyo gw'ono eyalaba ekirooto n'amuzukusa oba n'azukuka nga ayita omuliro amakulu ng'agoba omwoyo guno. Era ekyo kyabayamba nnyo buli omu okusobola okumanya nti ono abadde mulabe. Kati we muwulira obujulizi ng'obwo nsaba muteekengayo nnyo omwoyo nti enkya ggwe tojja kulaba ekyo naye gwe gujja kukubala bubazi ku ekyo kye mulowooza oba Mukama kyabagamba okukola ate gukebera endowooza. Ekibuuzo ekigendererwa kyali ki? Bafune obutakkaanya ng'ono omu agamba nti olimba. Mukama ndaze nga bw'olina akawunti eriko ssente bwe ziti era batambulire mu kutabuka nga gubatabudde. Yensonga lwaki baguyita omwoyo ogutabula era
bwe gukusanga nga tolinaamu kirungo eky'ekigambo ekya Katonda Yobu kye yayogera mu Yobu 5:8. Katusomewo. Ntandise okusoma. Naye nze njagala okunoonya Katonda era njagala okulekera Katonda ensonga yange. Ekyo ekirungo kasitoba tokirina emirembe gikomaawo. Sitaani n'atandika okubakuba emikira gye nga bw'aseka kuba bamaze okubawangula. Teri kugenda mu maaso. Ekibuuzo ekirala, tunaawangula tutya omwoyo gwa confusion ng'obumu ku butego bwa Sitaani aleme okutuwangula n'okutusuuza mu missioni za Mukama? Kasinaddamu tusooke tusome ekyawandiikibwa kino. James chapter 4 verse 7 oba Yakobo essula ya 4:7. Lugamba lutya? Kale mujje mulukukirenga Katonda, naye mulwanenga ne Sitaani, naye anaabaddukanga. Olunyiriri olw'omunaana lugamba bwe luti, musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Muluulidde? Musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi, era mutukuzenga emitima gyammwe, mmwe abalina emmeeme ebbiri. Nsomye ebyawandiikibwa ebyo, naye simanyi oba mukyajjukira ekibuuzo kyensinziddeko ndeeta ekyawandiikibwa ekyo nga sinabawo ansa. Kyabadde bwe kiti, tunaawangula tutya omwoyo gwa confusion ng'obumu ku butego bwa Sitaani aleme okutuwangula n'atusuuza missioni za Mukama? Ansa oba ekyokuddamu mpuliriza bulungi. Ntandise bwe nti, number 1, okuwaayo obulamu eri Mukama Katonda omulamu, oba okufiisa obulamu bwaffe mu Kristo. Kiwandigambye okufiira mu Kristo. Ekyokusatu, okwegaana obulamu bwaffe n'obwegaanira mu Katonda. Ekyokuna, oba okufa mu buntu ne tusigala nga tuli balamu mu Kristo. Nga sinannyonnyola bigambo ebyo, tusomeko mu Baroma 8:5-8. Tandise okusoma. Romans 8 from verse 5 to verse 8. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Owulidde? Bw'olowooza eby'omubiri ofa, tobeera mulamu mu Kristo. Naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe 7. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda, kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda, kubanga n'okuyinza tegakuyinza. Olw'omunaana, n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Ojjukira ensonga z'empadde ennya, ozijjukira. Ekisooka ngambye okuwaayo obulamu bwaffe eri Mukama Katonda. Ekyokubiri, okufiisa obulamu bwaffe mu Kristo Yesu, oba okufiira mu Kristo. Ekyokusatu, okwegaana obulamu bwaffe. Ekyokuna, oba okufa mu buntu ne tusigala nga tuli balamu mu Kristo. Wensomedde ekyawandiikibwa ekyo, mbadde sikyusizza statement ezo mu Luzungu, naye kankuweeyo nga 2 oba 3. Kyoyinza oga mu Luzungu nti tuyinza tutya okuwangula? 1, abandoning our lives, okwegaana obulamu bwaffe, oba dying in Christ. Kakati ebirala tujja byongerako, naye mpuliriza ebyo byonna ebina by'owulidde empanga ensonga ez'enjawulo byonna bitegeeza ekintu kimu, era bwe kuba kunnyonnyola obukuki gye bitegeeza tebirina njawulo ndala yonna, byonna bitegeeza ekintu kimu. Okwegaana obulamu kwe kufiira mu Kristo,
Okufiira mu Kristo kwe kwegaana obulamu. Okuwaayo obulamu eri Mukama kitegeeza omala kufa mu buntu. Obuntu wo ne bufa. Obwo bayita omubiri obuntu ne bufa. N'obeera omulamu mu Kristo. Kati bw'ogenda obyetegereza byonna ebyo byenkuwadde bitegeeza ekintu kimu. Era abooluganda mwenna abawuliza puroguramu eya wiiki eyaggwaako mwawulira bwe nannyonnyola ekyawandiikibwa kya Ezekieri 33 olunyiri 11 paka 20. Kyesigenda kuddamu leero, naye bw'oba okisomye bulungi n'okyetegereza mu bubaka nabagamba nti obutuukirivu bw'omutuukirivu tebuyinza kumulokola bw'akola ebibi. Obutuukirivu kitegeeza okukola Katonda by'akulagira, era ebyo bye bikufuula omutuukirivu. Nti naye ng'okola obutuukirivu obwo n'okola ebitali bya butuukirivu, oba ng'ogondedde eddoboozi lya Mukama ng'omanyi kyakulagira n'obikola nga bw'akulagira, naye okukola ebyo byakulagira ng'olabika ng'agondedde Mukama ne bikuyinula n'otandika okukola obubi obulala Katonda bw'atakkiriza, ng'okola ebirala nga tofaayo nga bino by'okola ebya Mukama byenkuyinudde. Bayibuli egamba nti obutuukirivu obwo bulyerabirwa ba busiikirizibwa ebibi ne birabika nga obutuukirivu bwo tebukyalabika, era bw'otoonenya n'obireka ofiira omwo. Amakulu, omuntu yenna okusobola okukuuma obutuukirivu bwe alina kuba ng'afiiridde mu Kristo oba nga yeegaanye obulamu bwe. Kati nsaba mumpulirize, ekigambo ekyo okwegaana obulamu oba okuwaayo obulamu eri Kristo oba eri Mukama Katonda omulamu oba okufiira mu Kristo kitegeeza bingi, era mbasaba sigenda kukinnyonnyola kati kuba kigazi kiyitirivu. Ebigambo ebyo byonna bye muwulidde nga bwe nzize mbinnyonnyola mu ssaawa zino ze tulimu, mbadde mbateekateeka nga mbanjulira topiki gye tugenda okutambulirako eteri ya lunaku lumu, nga tulina okigenda obuziba buli omu ku lw'anaatubikkulira ebipya, y'ey'okuwaayo obulamu eri Katonda oba okufiisa obuntu bwaffe mu Kristo oba okwegaana obulamu bwaffe. Buli sitatimenti yonna eneeba esobola okunnyonnyola ekigambo ekyo okuwaayo obulamu eri Katonda nja kugyatula, oba gwe gy'olina tunaakwatagana tujja eyatulwe. Naye ekyo kati wenjogerera abampuliriza, Mukama Katonda waatadde eriiso, waatadde omwoyo, ekyo akitunuulidde n'omutima gumu nnyo, era ebyo kati ly'ebbanja waali kati okulaba nga buli munnayuganda akiteeka mu nkola, akwate obulamu abuwe Mukama. Kati ebibuuzo biyinza okubeera, tugenda kusiba mugugu, tugenda kukola tutya? Katonda omulamu agenda tuyamba mu lugendo luno lwe tutambula okutuusa nga buli munnayuganda ategedde kiki Mukama ky'ategeeza okuwaayo obulamu. Wabula si byakusaaga newankubadde ebigambo nga tubiwulira, kubanga njatulwa nti nange kamwa koogera lwe lutalo lw'endiko lw'ennwana oluteetaagisa muntu yenna kulowooza nti nze ndabika sirulwane. Teruli exceptional no, mbadiramu teruli exceptional, terusosola. Luno buli eyakkiriza Kristo oba agamba njagala kulaba ku kitiibwa kya Mukama, buli alina ekirowoozo nti lino eggwanga njagala kulaba Katonda kyeyaliteeseza, tandika kati wowulira message eno okweteekateeka ate oyanguwe mangu, era ng'obuuza Omwoyo Omutukuvu nti nkoze ntya okuwa obulamu. Abamusaba busabikisa nga ga Mukama nkwegayiridde mbe ekisa nkwate obulamu buno
mbuteeke mu ngalo zo obutwale mu bufunze